kwa ebintu amawulire gombuzizza gannaku baba kubanga abantu abo boogera ne bateeka ebintu mu nkola olwali Mubajje yali badde takyatukulembera ne bali eyo bawasa bakola kibali Allahu akbar nga balekana bali mu kuvumangana nga bombuzizza nti ebiwaye ebyo naliwo nga Mubajje akutte Kurani bwati agenda kulayira kwata obukulembeze bw'Abasiramu nabaga nti bannange nze ekindeese lindako okuseka ekindeese nzize kubala buli kinusu kya Busiramu nzize kuuma kinusu kya Busiramu okwawukana n'abalala buli yali ennusu y'Obusiramu kagenda kumujjuta ndi ekisajja kibbi kimanyi sente ateeke miliyoni 6 mu jjubba n'ateekamu 8 n'afuluma n'abanga atalina kyayina oyo nno omuntu aba amanyi sente byali badde byayonooneka bingi naye ku kwogera kwa Muzaata n'Omulangira bafunyemu ku nsonyi ffe tugaa nti baali tunze na kinene baali soddokera ne bagaa nti Uganda yonna tumutunda buli awali ettaka ly'Obusiramu be bali ku mugaati ne mu kutunda be balimu ate olowooza atunda yekka era alina bakola nabo alina ttiimu ye abantu bangi. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo, abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero kuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi. Si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya, nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772331424 oba ku 0706283210. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwe n'atulaba ku emboozi mu UG. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kundaba yonna gy'osinziira okundaba. Ndi wano olunaku olwaleero tuze tuwayemuko ku mboozi tulabe embeera nga bw'etambula n'ensonga endala zonna. Sheik ndi ne Sheik SSEKIMWANYI wano. So tuze tuwayemuko ku ebyo ebigezezaako okutambula n'ensonga endala zonna tubeere nga tuzikuba mu ttooki obutayisa akadde anzikiriza Sheik akubuuzeeko. Sheik nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nzikirizibwa okutoolera salaamu. Ate oba ogenze walalawo awo tulina eri kye tuyita amasala. Eriyo Abasiramu, ekibinja ky'Abasiramu ekikkiriza nti omuntu atali Musiraamu asobola okutoolera salaamu n'ogiddamu. Ate waliwo ekibinja ky'Abasiraamu ekikuba ekiga nti omuntu atali Musiraamu tontoolera salaamu tateekeddwa kuntoolera salaamu. Kubanga nze ndi ku kibinja kino nti Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza eddiini eno yaga nti muyina kutoola salaamu ala man arafta ku bantu be mumanyi n'abantu be mutakoze eki be mutamanyi. Kakati bwakugamba man arafta wa man la taarifu b'omanyi ne b'otamanyi olaba nti abakuwadde omulimu munene okugenda mu kkubo ng'obuuza nti gwani, nti nze Geoffrey, nti agwe mpitaako sirina nsonga, nti gwani, nti Muhammad, assalaamu alaikum. Kati nze nenzikiriza nti amakulu yatuga nti salaamu
kitegeeza kintu mirembe eri omuntu atayagala mirembe ku nsi kuno buli omu ajagala emirembe taliiko buli omu ayagala emirembe era okumugamba nti emirembe gibeere naawe naye naagamba nti naawe gibeere naawe anze ndi ku kibinja ekitagiraba mu nsonga nti omuntu yenna ateekeddwa okwagaliza muntu munne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Ndoza njitodde bulungi yeyo yennyini buuza kubatulaba erimu gunna ekizibu bayinza okugaa nti saazaawo awe buzibu nodduka omanyi waliwo yajja ku mawulire gaffe zino edduwa ze tubeerako najja nga ayambadde bulungi nyanekaanekanye naye nga bamugee nti abasiraamu eri bafumba omuceere ng'ekimulese kiki kulya muceere kati n'agenda ajja ng'aliko ekitambaala kisibye bulungi nnyo mukanzu ye n'anyuma ng'ate manyi ennaku zino muyina effujjo mukuza n'ekirevu n'agira ekirevu bulungi kati bwe yatuuka ku bawalimu omuwalimu omukulu yali tannaba kujja ne baga nti omuntu ono omuwalimu ono ateekwa okuba nga yakulembera emmisa y'olwaleero mu kitambaala kye n'okunyirira kwe yanyirira nga yenna alabikirako sunna z'obusiraamu naye omugamba nti SHEIK ogira osoma Yaasiini etabbo nejja yakulembera emmisa y'olwaleero yabaga nti mumpeemu eddakiika nsooke nzijuze wuzo n'agenda n'akadomola yakaleka mmanji omuceere teyagulya n'atambula n'akolaki n'ayitamu kati bw'otoola ennyo salaamu bw'otyo ssebo sajja bayinza okusimba emimbali n'otagala saka obuze kubatulaba naye nga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Sheikh Shakibu Sekimwanyi mu Nabukoto nga nkola ne mu television program manyo obuyisiramu naawe sikulabayo mbeerayo tokiraba tucapa n'omwami ono ffe twewaayo twekolako bakadde baffe batukolako tadhiya okutambuza eddiini busiraamu era ne batuteekamu twiga ne bagaa nti mmwe muli ku ddiini mugende mukole ekyo baloya gye bali n'abalala naye ffe tuli ku kino ekyobusiraamu naye nga mwebali kuweereza mwebali kuweereza mukutu guno gukanyuga abantu babeerako abantu bagulaba abantu bagutegeera bulungi mwebali kutwagala amina bwe tusomesa ebigambo bino ne tubiraba nga mubifunye bulungi ng'oggyeko bano abantu abawuliriza nga baagala kufuna nsobi omanyi nabo gye bali bangi ng'atudde naye anonyamu ensobi yonna gy'alaba n'osomesa ebbanga lyonna era ekyo ekizibu kye tulina mu basiraamu n'osomesa ebbanga lyonna ng'osomesa bulungi n'osomesa sunna n'osomesa hadithi naye k'okoze ensobi n'ogiyitaka ne bajja ebirungi byonna n'okusomesa kwonna kw'osomesereza ebbanga lyonna nga tavaayo kati weebale yali akugambye nti weebale naye okozeyo ensobi kaneha kaakati abantu abasinga bwe batyo omanyi baatugamba nti minal jinnati wannaasi shaitani zibeera mu bantu ne mu majini kati eri abantu bwe batyo ng'asanyukira kibi ebbanga ly'okoledde wano byonna ebirungi by'okoze by'osomesezza abantu ku mukutu tajja kusiima era vidiyo agiraba n'agiyitako bw'ati lw'okoze ekirungi n'awulira ng'ensaalo emutuddemu ng'emuluma kati akulinze tolowooza nti asirise akulinze alinze emmanduso abantu ng'abo gye naye ffe twebaza abatuula ku mikutu gino nga ddala atuddeko kuba kulaba nsi bwetambula na kusharinga birowoozo siffe ababeera eno siffe abasinga okumanya oba okutegeera naye twebaza abatuula ng'ayagala kunoonya kumanya kwegatta ku ekyo ky'amanya. Sheikh bwe bukeeredde nga omukutu gya social media givuddeyo nga gikuba wano na wali abantu ab'enjawulo ab'obuvunaanyizibwa naddala abayisiraamu n'abalumira obuyisiraamu nga batadde ku mitimbagano gyabwe era boogera ku nsonga ezaafulumya ekiri ekiwandiiko ekitunda ebyobugagga by'obuyisiraamu ku nnyondo era mu bimu ku ebyo bye nalabiddemu abasinga basize okwogerako gwe muzikiti gwa Kampala mukadde ettaka awo nawalala yonna mu bitundu ebyenjawulo sigwa mulundi ogusoose ebbanga lyonna bizze byogerwa naddala okuviira ddala nga mukadde waffe yatuva ku maaso omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata bate Allah musasire y'omu kubasindika ng'ennyo eddoboozi eri ebintu ebitambula bulungi mu ggwanga naye n'okusingira ddala ku nsonga z'obuyisiraamu nti yayogera ebbanga lyonna abamu ne bamwegattako abalala ne batunula butunuzi naye kakati kiraze nti oba oli awo bye yayogera abantu byabayitanga ku mutwe era ebintu bikyagenda mu maaso. Sheikh ebintu by'obuyisiraamu biggwawo okusinziira ku nga bwe tulaba waliwo ekiwayi
ntira kulenga bakita ekiwayi kyekibuli ekiwayi kya Kampala mu kadi Old Kampala mbadde nsabo sooke otuwe enjawulo wakati waabyo then bwe tumaliriza tugende butereevu ku nsonga y'ebyobugagga by'Obuyisiraamu ebigenda. Omulimu gw'ompadde munene nnyo naye engeri gye ndi omuwalimu nja gugaayagaaya. Oyogedde ku Mubede sajja ayogera ebigambo awo ne balowooza nti ali ku bibye. Muzaata Mungu amusaasire. Muzaata kye tuyinza okugamba Mungu subhanahu wa ta'ala amusaasire. Naye yayogera ebigambo n'ayogera ku Mubajje siddi ne zifuluma n'ayogera ku Mubajje Sheikh Mubajje Mubajje mubbi bajje waliwo n'ababukolamu obuyimba bajje mubbi ne bakolamu ne remix bali mu bigambo bya Sheikh Nuhu Muzaata bata abantu ne balowooza nti oba oluusi yeeyogeza mu bibye nti oba n'ebirala naye tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Omusiraamu bw'ayogera ekigambo ekyo aba abika abaana kuwadde nti kyava eri Mukama Katonda era gye kigenda okukola okudda gye kigenda okudda. Ebiwayi bino Old Kampala twalina omusajja omunene ayitibwa Ssaabasaalongo CBE the conqueror of the British Empire owulidde Field Marshal owulidde General Idi Amini Dada. Musajja oyo ayagala nnyo Obusiraamu, yali musajja Musiraamu era ng'ayagala Obusiraamu bwe. Kati kuva dda Abasiraamu basajja balwanyiganyi baagala ebintu by'okukola entalotalo ku bannaabwe baleekaanyi era Allahu akbar nga babawulidde nga bagira ogamba nti baali baamu ensonga naye baleekaana buleekaanya ebintu ne babirekaawo. Kuba ebintu amawulire gombuuzizza gannaku baba kubanga abantu abo boogera ne bateeka ebintu mu nkola. Olwali Mubajje yali badde takyatukulembera ne bali eyo bawasa bakola kibali Allahu akbar nga baleekaana bali mu kuvumaŋŋana nga bwombuuzizza nti ebiwayo ebyo. Kati Amini bw'akiraba bwamala okulaba nga Abasiraamu bwe batyo bali wano tujja kugaziwamukko. Twalina mukadde waffe ayitibwa Abdallah Ssekimwanyi ffe mwe tuva y'omu ku baasooka ekisinza okwawula Abasiraamu y'entegeera y'Obusiraamu bajawukanamu. Kati ebimu ku byasooka okwawula Abasiraamu wano kwali kusaala Juma n'esswala gye bayita Zukuuli. Ku ssaawa 7 tulina esswala gye tuyita Zuhuli eyo yalaakanya. Ku Juma naawe okimanyi nti olwokutaano Abasiraamu bagenda ne bawuliriza emmisa ne bakola ki? Ne badda. Kati jjajjaffe y'omu ku baasooka okugenda e Makka y'omu yasooka tuddeko oli emabega ogenda nti ne bawuliriza emmisa ne badda Abasiraamu lwaki ogiyisa emmisa? Anti era kuba kusaba kuwuliriza. Kakati olubereberye ng'okumanya tekunnabannyikira tebannategeera nnyo Busiraamu bwe butambula naye nga bakkiriza baalinga bagenda ne basaalira akannya ne bafuluma nga teri awuliriza kigambo kyonna. Abamu ne bawuliriza emmisa ne bawuliriza ebigambo by'omuwalimu ate bamala ne basaalira akannya. Kati jjajjaffe yasooka okugenda e Makka wano mu Uganda Abdallah Ssekimwanyi ye yasookera ddala. Yes. Kati bw'agenda asanga e Makka oli asituka n'asoma emmisa oba n'ayogera ebigambo bya Mukama Katonda bw'amala okubyogera ne basaalira akabbiri. Tugambye nti wano baasaalanga ezi nnya. Kati bw'akoma n'abaga nti abange muli kubikwate nti e Makka nze bwe nagenze abantu basaalira akameka bbiri ne bawuliriza emmisa ne baddayo eka. Bano ne baga nti ate kijja kusoboka ng'oli alaba nti ye bw'asaala ebbiri n'awuliriza ebigambo esswala ye eba tetuuse. Aba alaba ebulamu. Aba alaba ebulamu. Kati okiraba enjawukana mu kutegeera. Kati Idi Amini bw'alaba ebyo nga Abasiraamu bwe batyo bali bano bakola bano basaala Zukuuli bano basaala nnya basaala bbiri
n'ayagala aleeta obusiraamu wamu. Kyekibiina ekyo ekya Uganda Muslim Supreme Council. Founder waakyo ye mukadde waffe Eid Amin Dada eyali omukulembeze wa Uganda ng'ate mukulembeze wa Busiraamu. Kakati bw'amala okusanga embeera ekyokulabirako ekirala kwali Abasiraamu basalanga ne Eid za njawulo. Kuba okumanyisibwa kwali kutono. Leero ne basaala Eid ne baga nti enakasero basaala leero Eid. Ate abeebukote waffe natete nga baga nti Eid tugisaala ddi? Tugisaala nkya. Kati lumu Eid akube essimu e Saudi Arabia bamuga nti Eid tugisadde ddi? Lwaleero. N'abuuza nti kibinja ki mu Uganda ekisadde Eid olwaleero? Ng'abe waffe be bali abategeevu jjajja waffe Abdallah nga ye yajjayo okusoma kalenda ng'abala kalenda nti omwezi gutambula bwe guti ne bwe guti ng'ebukoto be bakoze eki be basadde Eid olunaku olwo bamugenya asooka. N'alangira n'aga nti okuva n'olwaleero manyi ye ebintu bye byali bya order. Nanti olwaleero ataasaala Eid nga musiraamu wakukajjuutuka tasaala nkya okuva n'olwaleero saagala kuddamu kulaba mu Uganda nga basaala Eid 2 ne 3 ne 4 saagala ffenna tusaala lwaddi abantu n'abuuza baani abasadde nti Bukoto n'avuga yasaalira Bukoto. Era mukadde waffe oyo Eid Amin Dada bwe yamala okulangira ebigambo ebyo Eid bagisaala ssaawa 5:68 kubanga bw'otaalisadde lunaku olwo wali togenda kukola ki? Kusaala. Kati bw'atyo bw'aleeta n'aga nti aleese ekibiina ekya Uganda Muslim Supreme Council, waliwo ekyebukoto Nateete, waliwo ekitebe Nakasero, waliwo abasajja ab'ekibuli olidde waliwo ekibiina ekyayitibwanga NATO. Naga nti ebyo byonna okubireeta ewamu ne batuula abasajja ne babaga ne bajjamu ekigambo Uganda Muslim Supreme Council. Naye ombuuzizza era ku bibinja ndowooza nzize nkutangaaza amaaso olinawe gy'obiraba. Kati olunaku olwaleero ebibinja bwe bityo bifaanana. Naye eyali akulemberanga ekibinja ekyo era abantu kye batamanyi nti oli eyakireeta yaleka muhayirake yalekamu amaanyi nga pulezidenti abeera mu ntebe ya Uganda kuba ye yaliwo ebiseera ebyo abeera alina omukono muki mu Uganda Muslim Supreme Council nga just like any other institution abantu kye batamanyi. Omukulembeze president ye n'abazeewo anti ye yali talowooza ku byakuvaako aliko olwaleero aba alowooza ebyo. Kati bwe kityo bwe kyasigala olw'okutabukatabuka kw'Abasiraamu amaze obbagatta ne yerekerayo otwanyi nga odalinga bu odalinzi n'akireka muhayirake nga omukulembeze bw'abeera wali bamufti awo ne baddako bwetyo hayirake bwe gyetambula. Kakati ensonga bwe zityo bwe zitambula nti abantu abasinga tebakimanyi. Ekyo tekimanyikiddwa era kiri mu bantu batono. So ebibinja ebyo si nti byawukana kinene tewali. Bonna beegattira ku kigamba nti Katonda ali omu ne Muhammad mutume wa Mukama Katonda. Naye ekibaawo ojja kusangayo ekibinja ekyagamba nti ate ffe twagala nnyo ekirevu Muhammad sallama yalina ekirevu n'okukendeeza engoye osange ng'ekyo nakyo kibinja kiri awo kikuba akadingidi kaakyo. Mbw ate kyeyawudde kuba kweyesa ekkanzu. Kati ekyo ne kirowooza nti baawukanye nnyo. Kati bwe bityo bye bibinja eby'Obuyisiraamu bwe bitambula. Naye ensi eno yeewuunyisa Mr. Wagwan. Omusajja mukulu yannyumiza eyaliwo mu 2000 nga Mubajje alayira. Omulundi ogusookedde ddala. Gusookedde ddala baleese Mubajje mupya abantu bamwagala okukamala. Era ebigambo bya musajja mukulu oyo kwe nategeera nti entebe ewooma. Ate ne byongera okuneewuunyisa. Ebigambo byayogeranga alayira. Ebigambo byayogeranga alayira bamuleese abantu bamwagala Mubajje okukamala. Ekisooka musajja mukulu anyumiza n'aga nti naliwo
tebamunyumiza biki tebamunyumiza binyumize naliwo nga Mubajje akutte Kurani bwati agenda kulayira akwata obukulembeze bw'Abasiramu nabaga nti bannange nze ekindeese lindako okuseka ekindeese nzize kubala buli kinusu kya Busiramu nzize kuuma kinusu kyaki kya Busiramu okwawukana n'abalala buli eyali ennusu y'Obusiramu kagenda kumujjuutuka ekyokubiri naga nti nze njagadde tukyuse constitution nze era nga nakatuuka ku bukulembeze njala tukyuse omuntu oba afugengako emyaka 10 n'ebyo bye mwaga nti omukulembeze myaka 75 ow'Obusiramu nze kati nagiweza ddi kuba bamulonda muvubuka nze nagiweza ddi owulidde constitution y'Obusiramu bwega nagiweza ddi nze okuvaako nanti anzinga nakatuukako njagala tusooke tukyuse eki constitution y'Obusiramu myaka nga 10 omuntu aveewo omuntu afugako emyaka 10 abange gano makage omuntu atambula agenda ekyokubiri buli muntu nakubenga constitution ebuli takbira Allahu akbar takbira Allah ekyokubiri constitution ega nti mufti okuvaako ng'amaze kugwa ddalu n'ababuuza nti nze nagwa eddalu naligwa ddi nga batunulamu nga mbutuufu wamma ne baga nti ono wamma tulonze tuleese omusajja naye olwaleero mabegako wabaddewo okulonda omusajja yanga nti bw'olabye omuntu eyalayira luli n'owaleero baawukanira ddala wabaddewo okulonda abalonda bayimaamu naga nti ekifo ekyange temukyogerako ekyo kyo mukireke mulonde ebirala byonna mu bironde naye ekyo temukola ki temukisongamu olunwe yatuuka eyalayira okukuuma emaali y'Obusiramu eyalayira okukyusa obukulembeze mu myaka 10 n'okubanga olwaleero ye Mubajje oyo bwati bwakola ki bwati bwalabika naye Mukama waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti law kana al-ibn adama wadiyani min dhahabi newunyanza abantu ababba ettaka n'omuntu akulupanya banne naddala nnyo ku ttaka lino lye tutuddeko kuba yagaa nti omuntu ne bwe yali weereddwa ensenyu ezi bbiri nga za zaabu omumanyi bw'atunda ng'olwalo ne bwofuna bufunyi zaabu nga kasaawa just saawa oba mugagga ekigenzebwa naye mutume yagaa nti ensi eno omuntu ne baali muwadde ensenyu ezi bbiri nga za zaabu teyali kusa ensi eno era yaliyoyezza naga nti singa nfuna olusenyu olwokusatu nja kuba nteredde olwaleero omugagga akaaba n'abalina obukulembeze bakaaba omwavu akaaba alaba nti bw'afuna kyeyegaseeko ajja kuba asomose naye ensi tekola ki tekutika nze nakuwalira nnyo omuntu alulunkana n'atuuka n'okulunkanira ebitali bibye Uliza bwe yamaliriza ng'ayogera n'agamba nti wala yamliku fahu illa turab tewali kikusa muntu ku nsi eno okujjako ettaka tewali kikusa muntu ku nsi eno okujjako ettaka nga mwe kyategeeza ki si ttaka lino lye tugabana ne tusala empanyi nti Wagwani asalira wano nti Sekimwanyi asalira wano nedda ssebo liri ettaka lya ssaawa 8 lya ssaawa 8 ne 10 eryo omutume lye yali ategeeza nti eryo lye babikka omuntu nakuta anti kuziika kuba kwa ssaawa meka 8 wano e Uganda tumuziika ssaawa meka nti 8 yaya nti eryo ettaka lye babikka omuntu ku ssaawa eyo bulangiti eyo ya ssaawa 8 omuntu lye bamubikka n'awulira nga mu butuufu akuse naye ebirala byonna ebyensi bajja kubba wano babbe wali basigale nga tebakoze eki basigale nga tebakuse naye ettaka wakyalina obwetaavu naye ke banaakuteeka ku baasi eyawano ey'abantu 4 ne bakulukuta mu mwanyi wali bajja ddi kubikka buli eyalibba owulire nga okuse so n'olwekyo ebyo ebigambo bye tuyinza okwogera ku Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Sekimwanyi n'Obusiramu okutwalirwa munamu ebintu bingi abantu boogedde abakulembeze n'abantu abalala muli n'abanene
abalumirirwa eddiini y'Obuyisiraamu bavudde boogedde ebintu bingi. Twogedde ku mugenzi Sheikh Muzata mukadde waffe Mukama amulamuze ekisa. Tumwogeddeko era y'omu ku baavaayo ennyo. Naye ekibuuzo nze ekintambula mu mutwe nti abakulembeze bano tebawulira buwulizi, abakulembeze bano omululu gwe gubalya obubi, abakulembeze bano balina kizibu, waliwo ekiriwo omuntu kyatategeera buzibu ki obuliwo because nti ebintu byogeddwa ebbanga lyonna era ebintu bingi ebigenze nebadde bisigaddewo oba ne bimu ku bikyaliwo nabyo byebyo bigenze, obuzibu buliriddawa? Bw'oyogedde ku Muzaata ne musika n'omulangira Kasimu na Kibingi. Yes. Jajja w'Obuyisiraamu. Jajja w'Obuyisiraamu. Abo bazibu ate bakwawulako abo abantu ababiri. Era abantu abasinga tebakimanyi. Sheikh Nuhu Muzaata okusoma yali muyivu, naye omuntu eyamumentalinga okufuuka ekyo kye yali omulangira Kasimu na Kibingi. Kubanga okimanyi omulangira teyereega, atuma butumi. Mu bantu abaali batunuzaamu Sheikh Nuhu Muzaata ffenna tuli bawalimu, naye ekirungo kiri Muzaata ekyamulimu ekyamwagaza abantu ekyensi, engeri gye yakolanga analysis ku nsi, yali omulangira Kasimu na Kibingi. Abantu abasinga tebakimanyi kuba musajja ali updated nnyo, ye yamubaliranga namugamba nti kino kitambula bwe kiti ne bwe kiti. Kati Muzaata n'agenda okujja mu Jumaayi n'agatta obuwalimu n'agatta n'ensi bwekola ki bwetambula, n'afuna ekirungo ky'olunaku olwaliro. Naye Kibuli oyo akoze kyamaanyi okujjayo ku ddoboozi, at least byali badde byayonooneka bingi. Yes. Naye ku kwogera kwa Muzaata n'omulangira bafunyeemu ku nsonyi. Ffe tugaa nti baali tunze na kinene, baali soddokera ne bagaa nti Uganda yonna tumutunda buli awali ettaka ly'Obusiraamu. Naye bwe balabanga omulangira gyali naani ne bagaa nti abantu bano tubayitawa, tugenda kubayitawa. Bajja kutukanyugamu eddoboozi. Bagenda kutukanyugamu eddoboozi, bagenda kukola batya? Ne bakendeeza ku mululu gwe baali badde nagwo. So abantu ebigambo babiwulira. Abakulembeze toyinza gaa nti tebawulira ki bigambo. Bantu boogedde, naye Abasiraamu muve mu kwogera. Abasiraamu muve mu bintu by'okwogera n'okuleekaana ne Allahu Akbar. Musabe Katonda wammwe, ate tubeeko n'ensonga gye tugaa nti kati tulina step ey'okukola. Tuleme kubeera nga abaana bano abagundi bano abaani abanuupu. Ne Besigye naye yabikolanga. Najja naba nti baatubya akalulu nti ne step eddako. Step eddako. Nina step eddako. Musajja mujja kumulabamu ab'emasikamu mulina omukisa. Mujja kumulaba ng'ayitawo. Mujja kumulaba ng'ayitawo. Step eddako. Kati Abasiraamu baleme kubeera nga nuupu oba ki? Oba FDC nga byakwogera nti tajja kulayira. Tajja kulayira. Nabadde ndaba naawo muvuka bamuyita yeekolera. Era musajja wa people power nnyo ne muno mu Uganda katali Maali side zeyo Kenya. Era ensonga yajogeddeko n'agamba nti nno nti tuleme kwogera bwogezi na kukudda kukolima. Kyekisere kukudda kukolima nti bannange omusajja alifa, omusajja mama ffe tulabye, omusajja katumukwase Katonda wa Isirayiri. Ebikolimo by'enkoko bitaka munye. Naga nti naye kakati Abayisirayiri Katonda ujja nti tusabe Katonda wa Isirayiri. Abayisirayiri bo bwe bagira bwe bato baba Abalumbye bajjayo mundu, bwe basaba bajjayo mundu. Naye mwe muli ku kimu kyokka mukwasiza Mukama Katonda wa Isirayiri. Ng'Abayisirayiri olwaleero bakwasa mundu z'ensonga zaabwe. So abantu bano nabo bwe baagala okufaanagana. Tuve mu bintu by'okutulula kati bali okwo ku social media, buli mwalimu alina we bamulikodingira ajjeeyo Mubajje. Kati bw'oyogera ku Mubajje then so what? Olidde because bamugeddeko ebbanga ddene. Bamugeddeko kati naawe ogasseeko buleekaanyi mwabali mu kampani ye enkyamu abamujjajjatta bano bennyini be bakkuba. Bano bennyini be bakkuba ate enkya ne bakkuba. Omuganda yagera olugero n'aga nti abakuba ezaagundi be bakuba n'ezaani. N'ez'omulala. Bazikubira wano. Ne bava ne bazikubira n'oli. Ate musajja ate oyogedde nnyo. Abakuba ezizo be bakuba n'ezaagundi. Naye Abasiraamu bano bwe batyo bwe bali tebakimanyi nti olwaleero ffe gwe tokiraba mu kampeyini za wano. Ne balaga emayuge nga Museveni bwe yayiseeyo kyabadde kika ng'essaati zonna za yero, abayambadde eza yero be bambala n'eza red baga nti naye bagamba mbwe eza yero basomba nsombe byonna ne bateeka byonna bye bali tebazambaza mbuzi.
bazambaza abantu era gonna kulaba nga n'obululu bakubye n'ogamba abantu bano balina ekikyamu tukiraba ne bagaa nti ate twaligenze tugenze lw'abayimbi naye enduulu wagikubye nti bwe bamala ne bakuba n'ezaagundi kati abasiraamu bwe batyo bali olwaliro omusajja mwali mutegedde nti yalidde ebintu byaffe ne muteesa ne mubeera n'eddoboozi limu ne mugaa nti tukole ensonga bweti naye mmwe kennyini muli mu kulumaŋŋana ono agaa nti basiiba lwa mukaaga ono tebasiiba lwa mukaaga ono ekirevu bakitema ono tebakitema ekanzu bambala nyimpi bali mu ebyo ekanzu bagifunzeeko ekanzu tebagifunza n'osanga omusiraamu nga tabuuza munne lwekyo awo oyo yagaana okusala ekirevu oyo yagaana okuza ekirevu kati abo abali mu ebyo ebyokweyawulayawula yagaana okuza ekirevu ono takendeeza ku ngoye banaavaamu ddi omwasi ogumu so tubagamba nti ke kaseera mukule muve mu ebyo byatasaze ekirevu byatasaze gundi tubeere muntu omu tufune ekyokukola naye otherwise ebyokujjayo nze naganye okujjayo essimu yange nzire ku ebyo byamubajje naganye kubanga bennyini bano abaleekaana enkya be bali mu kampani bano bennyini be bamukubira engalo be bali ku mugaati ne mu kutunda be balimu ate olowooza atunda yekka era alina bakola nabo alina ttiimu ye abantu bangi naye oba ebintu bino bikolebwa naye nga bikolebwa ku lwa busiraamu nti ettaka liyinza okuba nga litwalibwa gyatunda agulawa nti noba yasinga esente ze yasingamu zakola ki z'olya nga biliyoni nnene yagula luddawa owulidde talina gyagula esente ateeka buteesi wonna waatadde muzaata yabyogera dda nala nti ekisajja kibbi kimanyi sente ateeka miliyoni 6 mu jjubba n'ateekamu 8 n'afuluma n'abanga atalina kyalina oyo nno omuntu aba amanyi sente aziteekamu n'afuluma n'abanga atalina kyalina olwaleero omuntu atamanyi sente nga bamukwasiza obukadde 2 okufuluma wano agenda amagazi 2 ne zimugwako bw'aziyoola nawoga nti omusajja akwata emiliyoni 7 n'ateeka mu kanzu n'afuluma nga owulidde ngogamba musajja talina kaalina yadde talina kaalina basinkanye omugagga naye ndowooza bamusuubiza lulala kumbe naye nga kwolwo lwekiwedde so omuntu oyo aba amanyi pepa so nolwekyo tubaga nti abange byonna tubikole naye Katonda yatukwasa obuvunaanyizibwa obwo Katonda yakwasa obuvunaanyizibwa obwo enkyanga ebiyungo bakuyimiriza ebiyungo tebikyakola ekyo akaseera twetaaga ne tukalowoozaako oba oliawo amalala n'ebirala ne tubanga tubiteeka ebbali ne tulowooza kaseera ako ketubeera mu ssanda nga Mungu akubuuza nti ettaka ly'egindi lyatambula lityanga lyonna olinnyonnyola bwomu so ensonga za Uganda Muslim Supreme Council tulowooze ku bantu abantu abeerekereza eyategeera naga nti Mukama Katonda agaye tukole ki abatayina kumanya kungi nga tebalina diplomacy tebasomye naye naawulira nti Mukama Katonda agamba kinti agamba tubeeko ke tuleka ku nsi n'akwata ettaka nti Lubaga njiwadde gundi mayiro namba ya ttaka gw'olwaleero nojja noza omusajja eyakwata ettaka n'aliwayo ku lwa Mukama Katonda gwe n'okola kimu kyakutunda ng'ate omusajja yagenda alyerekereza ogenda kumuddawo agaye nti eryo ndiwadde Abasiraamu eryo ndiwadde bantu banzikiriza gundi gwe nojja ogugo n'okola kutunda butunzi okwerekereza kw'abasajja bali kwe baali beerekereza so tubagamba byonna tubikole naye tulowooze ku bantu bali ettaka nabo lyali libawoomera naye bakola tadhiya sacrifice naye nti no ffe katuyeke tulidde tuweeyo kati ffe olwaleero ffe abasomye obusiraamu tusomye obusiraamu abayivu ennyo ne tujja ng'omulimu gwe tukola gwa kutunda butunzi Katonda tugenda musinkana ajja kutubuuza kanneemu kannabbiri kuba tugamba ffe Abasiraamu ti omuntu tagenda kuva mu bbaliro okuggyako nga bamubuuzizza ku nsaasaanya y'essente n'engeri gye yazifunamu ekyo kyekigenda okulwisa abantu mu bbaliro tewali nsonga ndala nnene eri awo nga bakubuuza nti omutwalo gwajja gutya
ati bwafuluma gutya nyonnyola olwali tosobola nakunnyonnyola 10,000 gy'olina mu nsawo naye bakubuuze buli 10 ku 10 okuweza omutwalo zajja zitya ate zafuluma zitya okiyita kyavu so abantu abo nabo balina abaana baabwe nabo lwaliyo tebaliiwo baali basoloddiwa abaana baabwe balyerekereza ne baliwo obusiraamu gwe Allah baba kuwadde obuvunaanyizibwa bwa ddiini yonna kola ekyo abantu kye bakuweera ettaka lyabwe inshallah Sheikh tweyanza nnyo tweyanzeege tunye ku nsonga endala era ebadde okukemabekako kaawo era nga nakati ekyagenda mu maaso because omukyala Shamimu Mayanja Byantalo mukyala Muyisiraamu ate mu mawulire muno mwali azanya n'emizannyo katemba oyo firimu ze abibeeramu nnyo ate ne tuba ne omukyala omulala Zahara nayongerako erya Toto naye mukyala Muyisiraamu naye era naye ali mu mawulire Busiramu mukyala Musiraamu Zahara Toto Zahara mukyala Muyisiraamu lwaki omutankanye badde nkiwulira kugwe kati mukyala Muyisiraamu Zahara Toto kakati abagako kaawo yavaayo n'avuma n'alumba Shamimu Mayanja Byantalo n'amugamba n'amuvuma akakaaya mbu simanya yesiba ebizina ku mutwe yamutama n'ebigambo ebirala bingi nnyo era ekyatanula Shamimu Mayanja okuvaayo naye n'amulumba nnyo nazo zibadde ensonga nnyo so si kituufu omukyala Omuyisiraamu okulemba mukyala munno ng'ate oyitirira mu ddiini y'emu kubanga ekigambo kwambala era kya ddiini ya Buyisiraamu because ennyambala kyekimu ku biraga Obuyisiraamu nti kati Sheikh bwembeera wano nenzija nenkulaba ng'oyambadde enkofiira ngamba nti manyirawo nti musajja musiraamu yes nti bw'olaba omukatuliki bw'olaba olinga n'omudaala mu bulago nti oyo mukatuliki nti ebintu ebifaanako bwe bityo so nkugaye nti omukyala kasita bamukozesa ennyo omukyala kasita bamukozesa ennyo atuuka n'ajaminga nanti kanti kati nkugaye mumutabula ono n'amulimba n'amwebakako n'agwa neyeekuŋŋaanya n'oli naye najja n'akozesa ebigambo byebimu kati kompyuta ye egenda ku virus ekiwuka n'ayiika windo ekivaamu ojja mulaba nga yeeyambudde nga ne bw'ayambala akantu ng'ebbeere erimu liri wabwere eddala liri mu gundi tafaayo kubanga yajaminga kati n'ebirala bingi kati bw'omulaba ng'ayogedde omuntu bw'atyo tolina kukitwala nti nsonga omuntu gw'obuuza nti olina abaana meka nti 5 taata waabwe nti ono wuwe n'oli wuwe nga tasobola kubannyonnyolera aba yayiika windo kati n'olwekyo tubaga nti buli lwolaba omuntu nga bw'atyo bw'ali omanya nti bambi alina ekimutawaanya ku bwongo alina trauma gy'ayitamu aba yeetaaga bawaali mu kumusabira abamu babaako n'ebyewaabwe ebibatawaanya kyova olaba bw'atuuka okwogera batasobola kufuga bigambo bye nti njogere kino oba kiri nga buli ekizze kyonna akubawo bukobi Sheikh nga bwe twakyogeddeko nti yesa Toto agamba nti omukyalo Shamimu Mayanja yasooka okumulumba era yagamba nti obusungu waabujja era gamba nti kyekyamutanula oba oli awo naye ndowooza nga bonagamba nti kati nfunye akakisa ekyawula nti ekyawula Shamimu nti ye yalumba muntu Toto teyalumba kibiina nga NBS yes yabula nti NBS ye yalumba oli ng'omuntu ne bwaba nabo gye bwe yamulumba ebyo bibaamu mu bantu ekyo tekisoundinga nnyo naye ekyono lwaki kyakoze nnyo nti yazze n'alumba ekibimu ku bibinja by'enzikiriza wano ennyambala yaabwe nanti akakaaya kati kekakaaya kali kewawulidde so ndowooza abakulumba kitegeeza nti aba alumbiddemu eddiini Buyisiraamu mu bujega olwoyogedde ebyekijega kasita oyogera ebyekijega ng'omulabe kyovula baatugaana okwogera ng'oli musunguwavu kubanga omuntu omusunguwavu aba mulalu ate ekyensobi ekibaawo abaana abo okumanya baajegawala ne bw'aba akoze ensobi
ayagala alagire eddala nti kyekituufu kyekiraga omuntu nti yayonooneka kyekiraga omuntu nti tategeera omuntu omutegeevu bwe yeekoona kati enguni ng'eyo bw'abaako n'abantu baswaliranga nga ddako emabega nti kituufu nadde ensungu wadde bw'aba ayinza osirika naye n'otadda kusapootinga nsonga eyo baalugana okwogerera mu busungu lwaki nti omuntu omusungu wava abamulalu byonna byakola takoze eki tabimanyi tabako nakwebuulirira mu ye tabimanyi bajja kumunyonyola bunyonyozi bamwe nti ogundi wamutemye omukyala akwate ecupa agikuba ebba ate amale anoonya amutwala mu ddwaliro ng'ate bw'akaaba kati kiri ky'oba okoledde mu gundi oba mulalu omuntu asunguwadde bawa nti toyogera ojja kwogera ne mukamaawo omukyala ojja kugamba ekigambo bbaawo nga ddala ogenda kwejjusa ekigambo ekyo kati asirise takola tejjusa musajja omu yagaa nti nejjusizza nnyo ebigambo byenkoze eki byenjogedde naye naagaa nti sejjusangako kigambo kyensitayogedde naye bwe kiba kibi kitya nenkirowooza naye nenkisigaza eri nga nkirina ekyo kyo sikyejjusangako ekigambo kibeera kigambo ng'okyakirina eno kasita kifuluma olwo kifuuse kati olwo ofuuse saavanti waakyo kifuuse nakyo kitonde bayaga nti Seeka Ssekimwanyi yakyogera gwe amakulu gwe yakitonda kyogeddwa kifulumye okyasobola okukizaayo nedda abantu boogedde ebigambo emirembe n'emirembe ne bibeerawo abaayogera mu gyenkaaga olwaleero nga weekiri so ekintu ky'osobola okwogera kati olwa Isirairi Palestine balwanagana abalala naye nga tebannaba kulwanagana byasookawa mu bigambo ne muvaamu ki ebyo byolaba olwaleero abantu boogedde ekigambo linaabeera mu nnaku ebbanga lyonna ekyalo ne kibeera mu nnaku ebbanga lyonna naye nga lwaki ennaku eyo yavaawa kyali kigambo n'ekivu n'ensi yonna ne kitabula abantu ekyo muntu nayogera ekigendo ne kissa abantu oluusi ng'abadde awaayiriza ne kissa abantu nga 100 kivudde mu kiso kyovulaba kigambo kyekimu ku bitonde by'oba olina okwegendereza ennyo nga tonnaba kukitonda kifulume wabwe kinaafuluma kifuuse kitonde kifuuse kitonde nga mbuzi bajjaga nti ekyekigambo kyani ani yakitonda kigundi ye yakyogera so omuntu omugezi yegendereza nnyo ebiki ebigambo byayogera kino kigenda kugasa kigenda kukosa kati omuntu omujegajega yayogera nga tafuddeeyo alabira eyo kati abaana bamukomezaawo akaasa nti wakirabye ne bamuleeta buli omu n'alaga obujega bwa Zahara kubanga bwoyogeredde ku bantu sekino abantu mu kibinja abantu buli omu yalabye obujega bwe n'atategeera naga nti omuntu ono bulijjo wiigi yabwereere ng'omaze kukola yagamba nti wiigi ze muziveeko yazeegulira muteryazimugulira ebyo byonna byansobi yakabugulira okumanya biba byansobi ne bye yazzeemu okwogera nabyo byadde bya kisiru kubanga osapootinga nsobi kiringa bibaga nti tolimba kubanga bw'olimba ekimu kijja kwetaagisa okulimba ekirala kisapootinga ekiri obeeraawo nga olina kuvuga ti wagambye wali Masaka nti ate akabenje embalala kazze katya kati ng'ate olina kugattawo kirala ekirimbo ate nga nakyo kijja kwetaagisa ekirala kisapootinge kati obeere mu olwo kati bw'obanga oyogedde ekyekisiru weetonde ekyekimu ky'oyogedde odde emabega abantu bakivaako gunsinza aliwa biki aliwa bitono kati yakomyewo nti ate kakati abaana abange nze okuzaala ate buli omu alina essimu alina iPhone alina iPad alina ebyo byonna abantu ebyo byonna ago gonna maalo ago maalo ago gonna maalo abaana b'abantu balina ennyonyi ng'oleeta balina essimu so what abaana balina amamotoka muve ku abaana bange tebajjangako ku mulyango w'okusaba emmere kati nga nze omanyi buli bwe bajja bati nga ngenda mu comment section yaabwe nga ntunulamu n'omuntu gw'olabira ddala najja n'akubuuza nti abaffe balyawo bw'otugamba ababo nga bwe batakonkona mu gundi
bwe batasabiriza olwo otulaga level nti oli wa kitalo abantu boyogereramu babede tobamanyi kati oyogera bya kisiru bisupportinga bya kisiru abaana b'abantu balina nnyonyi olidde ababo be basinga okusomera mu ssomero ly'ebbeeyi be babasomera mu sowaati lwaki obireeta mu bantu obigamba bakole ki bagenda gattako ki sabaana b'abantu bali eri bakoze eki basirise gwe ng'oleetera bya kisiru kubigattako kulaga nti oli wa kitalo so obanga okoze ensobi nga ya kisiru weetonde ekyo ekyobusiru ekimu kyokoze tokigattako kirala kati ye muwala oyo Zahara Toto ye Toto bisobye ebyo akola atya ne Mayanja Farida Mayanja byantalo Zubeda naye akola atya islahun kulongosa kuba bonna olwaleero tubaga nti ensi eno giraba emubiri buli kye tubeera nakyo nga kyakaseera buseera olwaleero abantu abayogeranga ensi neewulira tebaliiwo kati olwaleero omuntu alina ka following n'abeerawo nga nti ka following kange bwe neetondera omuntu bw'ati kajja kugwa following kyeki abantu balina following okiraba yegwanidde okumwetondera Zahara Toto yetondere Shami Mayanja buli alina ensobi ku munne era nga ffe tulaba oyo Toto agende yeetondere munne batereze ensonga zaabwe onakyogeddeko ekyokuddamu okutoola shahada bwaba musiraamu nga bwonga nze mbadde mukyala musiraamu sikimanyi Zahara Toto mukyala musiraamu naye nga yonga nti kasita ojereegerera eddiini olwo ofulumye oba ovudde ku mulamwa ekyo ekimu ekikufulumya eddiini al istihza okujereegerera ensonga yonna ekwata ku ddiini ensonga yonna ekwata ku ddiini nga Kurani yagikakasa ne sunna nezigikakasa omubaka yagikakasa gwe nojja n'ogijereegerera kyabambala ebikaaya bibuyibuyi simayaba ebiziina oba omaze okufuluma oba ofulumye kakati okudda mu ddiini kikwetaagisa okutoola shahada buto bw'aba musiraamu gwaŋŋambye naye bw'aba musiraamu omusajja musiraamu nga mujjukiza nti obusiraamu kati abuli bweru addemu atole shahada abuyingire kubanga okujereegerera kiri kuzimu ku nsonga ezikufulumya eddiini busiraamu naye bakomya amaalo abaana bo balina nnyo amaalo gasukka abaana bo balina nnyo amaalo bakomya amaalo gasuse amaalo mangi kuba ffe wetutegeerera nti maalo kasita oleeta ipad z'abaana bo n'otandika ozigamba abantu nti abaana abange balina ipad n'otuula ku tv ng'eno nze neewala nnyo tubeera ku social media naye neewala nnyo okubeera n'olutalo ne Mayanja nendoleeta kuno sisobola nyina ensonga ne seeka munnange ojje wano zaabika emipiira ekyo nkyewala nnyo ensonga ebeekuleeta ya buyisiraamu kubanga ensonga eyo ejja kuggwawo naye social media wogitadde eneggwawo akatambi kajja sigalawo emyaka n'emyaka nga katambula enkya musobola okuddamu ne mukwatagana Toto ne Zahara ne nani nebyantalo musobola okuddamu ne mukwatagana abaana bammwe n'abazzukulu muli bagamba ki ng'obutambi obwo buyitiŋŋana kati neewala nnyo ate n'ekirala omuntu omugezi yenna tolowoozanga nti gwe mutuufu eyo naye bantandikwa ya busirusiru lwaki olowooza nti gwe mutuufu buli kaseera ku buli nsonga yonna bwe bigenda mu maaso ga Mukama Katonda osobola okubeera omutuufu olwayo abantu basobola okwekandagana nti tugende mu kooti tugende ku poliisi bangi betulabye nga yebadde asaba poliisi naye nga bw'atuusewo omusango guwunzise gudda wuwe olaba abantu gibawunzikira bali ku poliisi kati ate bwe guli kuwunzikira ng'oli mu maaso ga Mukama Katonda why do you think that you're right era ekyo ekikkalubya n'ogaa nti nze siteekeddwa kukyuka kiki nze mutuufu n'ovuma kiki bwe mutuuka mu maaso ga Mungu nga bw'atandika bw'ati ensonga paka lwezaggwanga gwe mukyamu onookola otya so neewala nnyo nze nga nze okuleeta entalo nenziteeka luddawa
ku media okwo ebigambo naddala nnyo bannaffe be tuli nabo mu media twegendereze nnyo twegendereze nnyo kati nakugambye dda nti abaana baagala bukiripu nga bulimu ebyonoonesi ayinza okuba nga alina ebirala bye yayogera nga bizimba naye tetubimanyi naye kyekimu ekyavuddeyo ekyekimu ekyaseeredde ekimufuukira ensonga kiripu ye yasinze okutambula nga naye buli lwagiraba nkakasa nga agyevuma naye mu bujega ayongera ate kugisapootinga eyali badde omugezi kudda wansi gunsinze ali wabitona ati kigambo kye nayogedde nyinza okuba nga nayagadde kulumya oli kubanga ye yali intention ekigendererwa kibe tudda mu mazima yayagala kulumyani kulumya Shamim toto teyayagala kuvuma Busiramu nze bwekyo bwenkakasa ekigendererwa kye tekyali ku Busiramu naye mu kunyiiga sitaani alina akapiira kakutega bwoti gwe n'osamba ate ndowooza bamusambira akatambi n'alaba propaganda ng'ali ku Busiramu naga nti ng'ate nakoze gundi naye ng'ate mu nkola y'obuniga bwabwe bwe batambuza bo baga nti tebatya loosi tebakola ki atalaafiya tweyanziza kwebozi buyugi Sheikh akumuntu akwagala kufuna atya akanamba k'essimu okagabe tulabe abantu abakweta abayinza okukwetaaga ku nsonga zonna songa buyisiraamu eri 0700 57 ng'ate bw'ogenda ku TikTok yange nkozesa nnyo TikTok Sheikh Shakibu Sekimwanyi kyoteekamu emisomo gyonna ojja kuba ugifuna webale kuweereza mwami Mayanja yes sir akuume atakuumira mpeera tubaagala nnyo amiina kusiibudde